Nabosa Sebugwawo yalyamu obwakabaka baffe nabulyamu olukwe n'agenda wayo Museveni ne bamuwa ssente n'atwala abataka ba Buganda n'abatwala ewa Museveni ne batunda ekibiina kya FDC n'asigala nga wakitiibwa era nga ajja ku mikolo ezo ssente teziyamba Bannayuganda zaafuna. Mathias Mpuuga ssente ze yafunye tezina zigenda kukolera luguudo, tezina zigenda teekera ddagala mu ddwaliro, ssente ze yafunye za makaage na famire ye. Naye kweya abantu abamu tebayigira ku bizze bibeerawo, tebalabira ku bantu be bayita ab'obuvunaanyizibwa ab'ebitiibwa mu political parties ez'enjawulo ezibeerawo. Abamu tebabiyigirako, babiraba ne babireka buli ssaawa. Tujjukirawo ekitiibwa Joyce Nabosa Sebugwawo yali muna FDC ajjudde ng'era bamuwa ekitiibwa mu FDC nga tayogerwako. Oluvannyuma lw'okusisinkana Mwami Museveni ne bamuwa omusimbi, yasala eddiiro olwaliwo minisita wa Mwami Museveni, kitegeeza nti yava dda mu FDC. FDC eyali emutya nga tebamugambako kubanga wa kitiibwa, yava Mmengo. Baasobola okubeera nti we twogerera baayabuka dda. FDC kati erimu ebiwayi bibiri, erimu ekya Katonga, erimu n'ekya Ntebe Road. Ne weebuuza nti kakati ebintu ng'ebyo bye twagala okulaba mu National Unity Platform. Olwaleero Mpuuga akoze ensobi, bamunenyaako ng'omuntu, bamugambye sooka olezayini ng'oddeko ebbali. Abantu bavaayo bakuba enduulu nti lwaki mugoba Mpuuga? Abasajja babuvunaanyizibwa Mmengo ye yabatrayininga ebyobufuzi. Mmengo beeyigiriza ebyobufuzi, ebayigiriza kulya mu Bannayuganda lukwe. Nti Joyce Nabosa Sebugwawo naye yatugamba nga yeesigama Mmengo. Weebuze nti waba yeesigama ku Mmengo, lwaki yatunda FDC? N'Empuuga olwaleero yali mutugamba nti naye Mmengo ye yamuzimba. Lwaki alyamu Kyagulanyi Ssentamu olukwe muganda munne? Lwaki baagala okusanyawo ekibiina ky'omusajja nga bakitwalira mu nsawo za Mwami Museveni? Kyagulanyi yagambye talina bikkiriza era n'abakwata ku nkoona. N'agamba naawe owulira nga oyagala kulya nguzi, kirye ng'omanyi nti togenda kusigala mu National Unity Platform. Ebyo tetubikkiririzaamu. Haji Setu omusomi w'edduwa mu kujjukiza nti ono omusajja baakoleddeko ebyamagero, bamuweera obujulizi. Bwe gwatanabakolerawo byamagero, okukkiriza ojja kukkiriza ng'omaze okwogerako naye. Mukubireko omubuulire ensonga gy'oyagala kuyambemu. Bw'ayagala okunoonya emirimu, ebyo byawedde dda, ezo ensonga zikolerako ddala. Banoonya mpapula kugendako bweru n'ebyammwe abyanguya. Essimu kosobola okumufunira 0703 31 39 25. Mukubireko naawe ojja kumuweera obujulizi ng'okkiriza nti wama kyakola kye kiri. Parliament bano mujje ku vidiyo. Mpuuga nakulabudde eggulo. Negamba ababaka eggaali gye mbayisizzaamu bw'onaafunayo abasatu. Nabo bawulira abamu batidde era mbalabula ababaka. Waliyo emisota egijjeeyo ensingo ne gyogera olwaleero, egyo ngenda kugibabuulira era mugikoleko ng'amateeka bwe galagira. Era Mathias Mpuuga obadde oyise meeting ku Parliament awo, oddemu oyanukule nga bwe wateesa. Ababaka abamu ne bagamba ndi ku Smart Public House Committee, amasimu tegaliiko, n'otandika okwekubira essimu nga bwe ngenda okulaga abantu. Nkulabula ensonga eri emu gye twagala kulisayininga nga position ya pata abakulembeze baffe bwe bagambye. Taginga ababaka bano wammanga, njagala mutagingire Charles Tebandeke ow'Ebbaale, Mbwate Kamaka Kembo ow'Entebe, Aisha Kabanda. Njagala ojje ku vidiyo eno mutagingire ababaka bano wammanga gwe sharinga message. Ntandise bwendi. Honorable Aisha Kabanda gwe ngenda okusooka naawe. Meeting esalawo bino byonna wagibaddemu. Aisha Kabanda, meeting esalawo bino byonna wagibaddemu nga Deputy Secretary General. Bannange Kyagulanyi olyokanga n'ojja President waffe. Aisha Kabanda, meeting esalawo bino byonna wagibaddemu. Ne bakuyita n'owuliranga Mathias Mpuuga akkiriza nti ssente yazitwala. Era ne yeetonda. N'agamba ke yeebuuze ku famire ne bamuwa essaawa 24.
azeeyo ssente ezo oba n'okulizayininga alizayininge. Aisha Kabanda oze ku CBS n'oyogera ebitakwatagana era gwe onaavumirira ddi ku buli bw'enguzi. Aisha Kabanda oli mukama wange, oli mukulembeze. Bye mwakola mu NRM si bye mugenda okukola mu NUP. Aisha Kabanda igwolooza luli mbudde bwa campaign enkola gye watambuzaamu emirimu ye kati bw'otambula obadde wabula woolengera kigize ng'ojja olabikako katini. Era Aisha Kabanda oyibye ku CBS ngenda puleyinga akaloboozi ko ng'oyogera. Kyokka mu meeting walimu. Mu meeting muba muzze kuyisa budde. Ebyasalibwawo ye standi ya pate. Ose ku presidenti musima abakulembeze abamu mukakanya obusungu sima biki ekibiina kyaffe kyeyongere mu maaso. Ensonga ya bubbi. Aisha Kabanda, the truth is bubbi. Tetugenda kukiyita bbali. Bino bye bizise eggwanga lyaffe Uganda emabega. Mwolokwa mwava mu NRM mulowooza naano Kyagulanyi is a man of his word. Akoze statement ku NTV. Bobi Wine n'abagamba bw'abanga history agenda kunnamula bagambe nti ekyasula ekibiina kya NUP kwali kulwanyisa buli bwanguzi n'agamba kikolebwe nga bw'ogambye. Kati Aisha Kabanda ebigambo byose mu mawulire ga CBS n'oyogera mwe abakulembeze bakakkanya obusungu so babadde balina okukwata ensonga obadde ayagala Kyagulanyi azikwata atya. Era mu bigambo bye yabagambye takkiriza na nguzi tagenda kukimenyawo. Mathias Mpuuga ne bw'onaakwata mu leediyo ne mugende wa Aji Nadduli ne mweyambulira mu lujja oyo Kyagulanyi. Aji Nadduli ensonga lwaki oluguudo lw'Eruweero terukolebwanga, ensonga lwaki abantu b'Eruweero bakyalya bukalintuma, ensonga lwaki Eruweero amalwaliro mabi be babbi. Bobi Wine ali mu kulaga bannayuganda ensi gye balina obbeeramu. Mpuuga mwe abalowooza nti bwe munaagendewo omulangira n'ayogera zino ensonga za NUP, zino ensonga za bannayuganda. Ab'ebitiibwa bangi mutuliddemu olukwe, ab'ebitiibwa bangi musirise nga bannayuganda bawambibwa, ab'ebitiibwa bangi Bobi Wine yasibibwa wano ne musirika. Bannayuganda be bayimirirawo ne babanja pulezidenti waabwe. Kati nalule Aisha Kabanda olwokuba tunulidde akafo k'Ebutambala nga wali ogudde emirundi egiwera nga Lydia Mirembe akuba waliwo Kyabangi nakkuba n'ojja NUP ne kuwa kaadi. Kyewuunyisa okulaba omuntu nga Aisha Kabanda ng'oli member parliament wa NUP, above all ng'oli deputy president, oli deputy secretary general nga meeting wagibaddemu nodda ku CBS n'ojobojja mu kumawulire olw'okuba gwe mulooza interest zammwe nga mu Buganda ze mugenda okutukubako olw'otufiirwe ekinene. Mu kaseera kano njagala okubawooninga era mbagamba tugenda kukola ensonga zonna. Ono sinnamuyita kansooke namubulookingire nawo, saagala mizannyo. Omanyi bubanga bakusindise ewange tojja. Aisha Kabanda ayogedde bw'ati, wano tojja wayita wa mumira nsanafu. Drone ina mawulire naba mumira nsanafu 0702 22 27 58. Kati yono nalule Aisha Kabanda ayogedde bw'ati olumala mbafule ngende ku vidiyo entuufu lira. Ongeno bagigonjole mu ngeri y'ekisajja kikulu obutakosa kibiina kyabwe kya NUP demokwate kuuli erimu ebibiina ebirala bye byakwata. Twagala kunya abantu baffe ekiri mu kibiina kyasabye kukiriza bo bafula bakimu tebateeka sayiri bakizapagira gundi mukirabundi tekakasa nti ate tugenda kuvaamu nga tuli b'amaanyi okusinga ne we tubadde. Batubatuba nakusomozebwa banga yababeera nga batambulira wamu. Abakulu amalabo amagezi gambawa they should come down. Bakaminge down bonna bamanye nti no era is to human bonna bantu bonna basobola okusoma teri yali perfect bakaminge down.
ulira mbu tewali ali perfect abakulu bakaminge down. Ngenda kutandika ne video eno yayogerebwa Honorable Nabira Nagayise Empalo obubaka buno yabuwadde. Olumala ntandike video entuufu egenda beera nzibuulira. Njagala okubuuza ku bannayuganda okubalamusaako naddala mu season oba mu weekend ebadde eyakaasa mmemme. Uganda mu kiseera kino eri mu masaŋŋanzira naye nga tutubidde okumala ebbanga. Tewali kiseera oba generation etabaddeeko na kuyaayaana kukyusa bukulembeze. Era nga buli myaka 10 wabaawo omukulembeze ow'enkizo ateekebwako amaaso n'atunuulirwa nti y'oyo agenda okununula eggwanga osanga okukyusa mu buyinza. Kino ekintu kiina nti no twalinako Semwogerere mu gy'ekinaana. Mu kiseera ekyo ne wabaawo olutalo transition paka gavumenti eno bwe yatwala obuyinza. Semwogerere era yeyaddamu okuvuganya mu 1996 era n'ayuza gavumenti eno. Naye mu kaseera ako twafuna obuzibu nti abamu bwe twayingira ebyobufuzi twali bawala bato, naye twamanya baani abali waggulu mu sizoni eyo mu kiseera ekyo. Era nze nga nyingira obwa kansala nagende wa Semwogerere kubanga mu kiseera ekyo yali mukama waffe ng'era advice tumala kuzijja ku ye. Bwe twayingirira awo ne wabaawo akacyankalano Sebagala n'alinnya mukaawo, naye nga mumanyi nti waliwo ebintu ebyamulobera abantu nga bamuwuliriza naye ng'embeera y'ebyobufuzi temukkirizisa kubeera nga atwala ekifo ekyo okumala ebbanga. Besigye n'ayingira mu sizoni. Dr. Besigye bw'ayingira mu sizoni abantu 21 ne bamuwa nationally. Ne bwe twayingirira 26 ng'ebibiina bitandise olwo okusimba kuba 26 lwe lwasooka okuba nti ebibiina by'obufuzi biyingira mu parliament. Bwe twayingirira mu 26 awo politics yali akyali balanced. Ng'era mu region tubala Alaso Muteso tubalayo gundi, Mwacholi tubalayo bagundi. Nga eggwanga lyonna musobola okulengera abantu abagenda okulembera ebitundu ebyo mu kugatta omugatte Uganda esobola okuba nga yejja mu ddobe. 2011 ne tuyingirirwa akakundi ke tutaategeera gye kaava. Simanyi ani yakalonda, ani appointinga akakundi okwo okuba nti nno ke kakiikirira politics mu Buganda. Nze mmanyi mu Buganda ekikufuula Omuganda kikaakyo. Abatali mu politics tumanyi nti babeera emmengo ab'ebitiibwa. Naye munnange Besigye yajja ne tufuna ekintu kye baayita Suubi. Suubi ng'erimu quotes abambejja n'abalangira abalina okutegeerera politics w'omu Buganda. Mpuuga, Seggona, Nambooze, Lukwago, bani abalala Kasibante, walimu n'abalagi. Nga bala bantu be balina okwogera. Abantu be balonda nga bo balina eddaala kwe beerinnyisiza. Si bakulu baabika, si bakulu ba political party, naye nga bo bajja kubeera awo bannantagambwa. Baatulugunya ffe ne batugobesa nga akakundi ako kagenda ku rediyo n'ogenda ku
Lubalina kugamba abambejja n'abalangira ba politics batuuse. Wenna gayi mufulume. Kyova olaba nti akakundi ako tugamba okulengeza abantu bannabyabufuzi. Kikakundi akatandika okuvuma bannabyabufuzi n'okusojja ebibiina nga DP ebyaliwo nga bikuza politics ow'ekitegeevu. Kyova olaba ti bwe babeera mu DP baagisojjanga ne bagijjamu ebyenda ne bakola batya paka we bagisuula. Tewali yasuula DP wabula kakundi ako. Kati fe abaali mu FDC bwe balengera FDC ne bamanya nti eyo tetujja genda ne bakola omukago nga bo batabangulira awo mu masaŋŋanzira tebayingira bibiina. Balina kusigala awo nga bawaŋŋamye be balina amagezi simanyi oba abagezi uliriza akantu kange kano kaweddeyo nga tekanna playinga naye alina message gy'abadde awa president keesazeeko honorable Nabiira omwana wange kakitereeze ngenda gibawa. Akakundi ako mubaka bwa Nabiira alina waayogereddeko kati ye politics gwe bazannya ulira kati wano Masasi Mpuuga wadde omwana wa BBS agende akwate Aji Nadduli nti awe Bobi Wine amagezi naye temwamubuulidde bubbi bwe mwakoze nzija awulira bwetweyongerayo munnabyabufuzi ate era nga yeebuzibwako ensonga ez'enjawulo Haji Abdu Nadduli alabudde pulezidenti w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu okwegerereza n'abakubi b'endulu nti kubanga kayinza okubeera akalipo akagenda okuba nga ate oba oliawo kamuggyako obuwagizi naddala bw'alina mu kitundu kya Buganda waneeno okusaako n'okumukubanga ate bamujja kumulamwa ku nsonga zaaliko ez'ebyobufuzi. Nadduli agamba nti ekiseera Robert Kyagulanyi Ssentamu abeere nga alabira ddala wala nnyo okusaako n'okwewala okusalirangawo mu busungu. Kukusika omuguwa okuliwo mu kibiina kya NUP Abdu Nadduli ategeeza nti nno okusaawo tekwabadde kulungi era nga kino kiyinza okuba nga kyekiyinza n'okuviirako ekibiina kyabwe ogenda mu maaso n'okuba nti ate kyabuluzibwamu. Sabbiiti eno weggwereddeko ng'ekibiina ki NUP kiguddemu nabe era kikulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu n'omumyuka we mu kitundu kya Buganda era kamisona wa paalamenti owekitiibwa Masasi Mpuuga Nsamba akadde kano tebalinnya mu kimu nga bwe bakasima kawe bwa Mpuuga okumwebaza obuweereza bwe eri eggwanga. Kyagulanyi kyagamba nti zamwewa mu bukyamu era asanalekulire obuvunaanyizibwa bwe mu paalamenti. Mpuuga kyawakanya ng'agamba nti ssente ezo ziri mu mateeka era abakulu mu kibiina kye bagezaako musiiga nziro. Okusooka okuddayo ssente z'omuwamusolo. Ekyokubiri okwetondera abannayuganda kuba eyo si ennono yaffe. Pulezidenti ekisembayo kyekyokulekulira ekifo ekyo ekyobwa komishona kuba kyekyabaddemu emiguyo. Ekibiina kyange bwe kifuna ssente ez'okukola emirimu z'ekibiina singuzi tuziyisa mu paalamenti. So ebyo ebintu si bizibu kutegeera. Embeera eno etaddewo akayuguuma mu kibiina ng'enjawukana okuva waggulu zituuse mu bakulembeze b'ekibiina n'abawagizi era buli omu ayogera kikye ku nsonga eno. Kino kye kitwaliriza okunoonya kwe yaliko ssentebe wa NRM mu Buganda era eyeebuzibwako ensonga ez'enjawulo Alhaji Abdul Nadduli okulaba amagezi ki gayinza okuwa ku nsonga eno naddala mu kadde kano ng'ebibiina byonna biteekera akalulu ka bonna aka 2026 akabindabinda. Nadduli ategeezezza nti akadde kano buli kibiina kirina obuzibu bwakyo wabula buli wamu waliwo omuseesa asaana okulaba okirira ennyo nga temunnaba kweyanika mu luggya. Kino ebigambo ebyange bino byenjogera tebigenda eri banaku mbitwala butereevu eri abakulembedde bannaabwe kubanga bwe batutomeza era bufe waffe twatusala baga nti olayini eno esooka eteekwa kubaako bamanyi asaaza bw'amala agweri ng'afudde temusaasaana busaasaanyi naye kakati layini eno ey'abakulu eno yonna yeeyuzaayuza buki bweyuzaayuza. Nadduli agamba nti Kyagulanyi ne banne bwe bakulembera ekibiina amaaso basanye bagati saa kamalayo ya message eno egende wa Haji Nadduli mukulu waffe tukuwa ekitiibwa oli wa NRM era ekyo tekikuggyako musango. Abdul Nadduli oli wa NRM bano baleme kuzannyisa politics waabwe gwe balimu.
Mpuuga yennyonnyoleko ng'omuntu eyatwala ssente ez'Abannayuganda abanaku. Mathias Mpuuga bw'aba alemye okunnyonnyola lwaki ayagala abalala bamusabire atalina musango? Lwaki mugamba abaana b'amawulire genda Father gundi ayogere lwaki bakwogerera? Era akazito mukawulidde. Bobi Wine bw'akola statement ebeemu ago ge maanyi g'ayina agali mu bantu. Bannayuganda buno bubbi. President waffe yayimuse n'alwanyisa obubbi tabwagala. Amazima gali tufuula ab'eddembe. Aji Nadduli mutabani we yattibwa ne bamutta mu nzita gye baamuttamu. Obimanyi bulungi. Ababbi be baamutta. Aba BBS Mpuuga gy'abasindika mugende waanita amongi ne bakomisiona nga bo temunnabatuleetera abeewa ssente. Era Mathias Mpuuga okumanya mutubuzaabuzizza bantu mmwe. Obubbi babubikkirira. Mubanne mubikwate mpola mubikwatire munda. Abbenga mukwatira munda. Tutuuka mu buyinza nti abiminisita bya Bobi Wine bibbi. Tutuuka mu buyinza nti biminisita bya Bobi Wine biridde eddwaliro ly'e Lubowa nga tusobola obbagunjulirawo mu kaseera kano. Ono Mathias Mpuuga ebigambo bye yayogera ku BBS oyo asobola okubeera deputy president. Bamubuuza bya ssente aleeta mbu mulimu abayaaye n'ajolonga president waffe omwagalwa abangi Robert Kyagulanyi Ssentamu okutuusa omugamba mu meeting yayita beezi. President yamuwa ekitiibwa n'atayita bakulembeze bonna ba junior cadres abali ku NEC. Naye essaawa zino ali mu kubalukanga biberenge. Aji Nadduli, BBS, CBS tubawa ekitiibwa. Mwewumuzeeko n'ensonga ya NUP. Ekibiina tekinnayabulukuka. Omuntu omu era abawoza mbu Bobi Wine twamuwagira. Mwamuwagirirawo ekyaddondo. Teyawangula. Ekyokulwanyisa kya president waffe maanyi g'abantu ne Katonda. Awo nvuddewo mutaagingire embwate kamwa. Gino emisota gyonna tugenda kugirabisa. Ono mbwate kamwa w'entebe Kakembo namwogerako emabega. Obadde ku BBS ebigambo byogedde ensika ebiwulire era bangi babakubidde amasimu muyite ono gwe mbamuyita. Era bano ababaka president kino ekintu kireke mu public domain. Babadde bino bye tubadde tugamba nti waliwo ekibiina kye baawandiisa ekya People Power Front. Babadde meetings zituula era olunaku lweggulo ku popopo ssaawa zabadde 11 basisinkanye ne bateesa bwe bagenda okukuba ekintu kino. Era mukama waabwe abadde alina otuuza press conference olunaku olwaleero abamu bwe bawulidde akazita akaliwo ne basirika. Mukama wange president erisa ejjo giribeere ku babaka. Najja ne tukugamba G20 ekigendero kyayo kyali kyakubuluzaamu National Unity Platform. G20 n'ababaka abagirimu abasinga Yoweri Kaguta Museveni ne Sali Musale baali babaseetinze. Bayabezimbe bafuna amaanyi nga baloozesewo ne presidenti waabwe. Bino byonna mukama wange njagala owulirize vidiyo eno. Droni ina amawulire namba ya mira sanafu 0702 22 2758 0702 22 2758. Tandise ntya ono gwendeeta bamuyita Mbwate Kamwa kituufu era embwate kamwa Michael Kakembo.